Red Zone TV kwoli webale kubanga ate okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwatambula naffe ku mukutu guno ogwa Red Zone TV atanaba kubanga osubscribinga nyongera okubeera nga ate nkujjukiza nti kkirira wansi awo w'olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification kakuyambako n'oba nga tomisinga nsonga yonna. Omukulu amanyiddwa nga Tamale Mirundi omugenzi kati amaze okubanga ava mu bulamu bw'ensi enasizo ogw'enkomerero nga bwe twakugambye ku ssaawa z'abadde 5 n'eddakiika 4 ez'ekiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Njagala okutegeeza nti kati eby'amaziika waliwo abadde eby'okuziika biyimiridde bitya ku mawulire gennaakamala okubanga ate nfunako gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV nga bwe nkusaba olayikinge kubanga gy'okoma okulayikinga information gyekoma okubeera nga ate etambula n'omulala n'abeera nga tamiisinga mawulire gonna. Njagala kubanga nkuwa programu nga bwegenda okubanga etambula. Bw'oba obaddeko ku mukutu gwaffe ogwa Uganda 1 atutaddeyo ko ku bigambo bya Tamale Mirundi bye yalaama bwe yali nga tannafa wabula ng'ali mu budde bwe ndowooza nga mulwadde. Yayogera ebigambo bingi nnyo wabula mu bigambo ebingi ebyo yalaama. Tamale Mirundi yalaama, ayina ebigambo bye yalaama byenkuleetedde ku mukutu gwaffe guli omulala kakati ssaawa zino bye tugenda okusinziirako ate nkuwe ne kugenzije wali olumbe amawulire genkusakiddeyo genjagala okubanga nkuwa embeera ya Tamale Mirundi nga bweyimiridde essaawa eno yennyini gwampuliriza. Okuziikibwa kwa Tamale Mirundi oba olumbe lwe lugenda kutambula bwe ruti. Olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 14 mwezi gwa 8 2024 bagenda kusookera mu kusaba ezzana. Ayina amaka ezzana era yakutegeeza nti ayina abakazi bangi. Ayina omukazi ezzana, ayina omukazi ekyengera n'ebitundu ebirala. Kati wuliriza olwaleero ng'ennaku z'omwezi 14 newankubadde ye mu kulaama kwe yali ategeezezza nti zijja kuba ennaku 2 buli maka gange nga malemu ennaku 2 ng'abantu bakuba endongo abantu nga basagambiza. Naye kati ampuliriza njagala okutegeeza nti kiri bwe kiti. Olunaku olwaliwo nga 14 bagenda kumusoosa mu maka ge ezzana mu kusaba n'okukuma olumbe. Enkya ng'ennaku z'omwezi 15 bagenda mumutwala mu chachi emanyiddwa nga St. Javira Catholic Church eri Bunnamwaya era ndowooza bajja kuba bamujja mu maka ag'ezzana bamutwale e Bunnamwaya. Essaawa zijja kuba 4 naye mu bigambo bye yasembayo ng'agamba yete bamutwala mu chachi. Awo simanyi oba bigenda kubeera bitya naye nzize wano okubeera nga nkutegeeza nga bwe bigenda okubanga bitambula gwampuliriza ku mukutu guno ogwa Red Zone TV. Kugambye bagenda kumujja ewazzana mu maka ge essaawa zijja kuba 4 ez'okumakya enkya nga 15 gwa 8 2024 atwalibwe ku chachi emanyiddwa nga St. Javira Catholic Church Bunnamwaya newankubadde nga ye yali ategeezezza nti Javira ajja kujja ewuwe waka. Bamusabire omulambo guddizibwe ezzana era mu maka ge babeere nga bakuma olumbe ate eyo abeere nga ajjibwayo. Kati ku Friday ng'ennaku z'omwezi 16 mwezi guno gwennyini ogw'omunaana omulambo gutwalibwe ekyengera mu maka ge ag'ekyengera. Oba mumanyi oluguudo lwa Masaka Road we lwagwiramu ekinnya ekyo ekyabomoka mu kkubo wakati awo wali kumpi n'amaka aga Tamale Mirundi. Kati atamanyiyo ndowooza nkutegeezezaayo bulungi otegeddeyo awo kumpi n'ekinnya we kyagwira mu kkubo eryabomokera ago ge maka ga Tamale Mirundi. Ennyumba eyo yakalina eriko langi eringa erimu bbulu nga emabega waliyo zikalina nga 3. Ago maka ga Tamale Mirundi era olunaku olw'enkya olunaku olw'okutaano nga 16 gyagenda okubanga atwalibwa era eyo nayo wabeeyo okusoma ewaka mu maka ge ng'era bwe yategeeza. Mu maka ge wajja kubaayo okusoma ku lw'okutaano nga 16 wajja kubaayo okuyimba misa endala. Then nga 17 omwezi gwe gumu guno gwennyini lujja kuba lwa 6 omulambo gwe gujja kuba gutwalibwa gye nakugambye nakuwadde ebyafaayo bye obanga tewabiwuliriza nja kusaba oddeyo kongera nakuwako wano ku bitonotono wabula nga 10 zijja kuba 17 omulambo gugenda kutwalibwa ewaabwe mu kyalo ekyalo bakiyita Kalagala mu bitundu by'e Kaliisizo mu district bagiyita Raakaayi eyo nga gyagenda oziikibwa era nga 18 ku Sunday lwagenda okubanga aziikibwa. Bagamba nti bajja kutandika n'emmisa ku ssaawa 4 oluvannyuma abeere nga aziikibwa. Kyalo bakiyita Kalagala mu Kaliisizo nga district bagiyita Raakaayi. Program bwetyo bwefulumye bwenjifunyeeko nenjagala nzije ate mbeere nga njikuwa naawe obeere ng'omanya embeera nga bwegenda okubanga etambula. Sibambulidde Patrick nze ndiwo mukutu gwa Red Zone TV. Kakati okuzaako k'emabega ekifaananyi ekyo kyolaba
ejo myaka giri 38 egiyise. Tamale mirundi kwolwo olunaku yali muwandiisi mu lupapula lw'amawulire olumanyiddwa nga Monno lwali lupapula lw'amawulire nga muwandiisi waalwo. Kwolwo olunaku baali mu State House Entebbe ng'eyali president mu budde obwo yali Tito Okello Lutwa, era yali ayogerako ne bannamawulire ng'ategeeza bannayuganda ku mbeera mw'obwo obudde gwampuliriza bino njagade mbikuwe. Eggwanga lyali mu lutalo, wabula waaliwo enteeseganya ez'emirembe wakati wa Tito Okello Lutwa, Milton Obote eyali amaze okudduka ne Museveni Kaguta eyali mu nsiko n'ekibinja kye ekya NRA, National Resistance Army. Kati mu budde obwo eyali mu State House baali bamuyita Tito Okello Lutwa, era yali ayise bannamawulire okutegeeza bannayuganda enteeseganya nga bwe zigenda mu maaso mu ggwanga erya Kenya mu kibuga Nairobi wakati we ne Yoweri Museveni ate n'abantu abalala. Kati ennaku z'omwezi zaali nga 17 mwezi gwa Desemba 1985. Oyo Tamale mirundi omulaba n'akapapula yali mu State House Entebbe nga Tito Okello Lutwa president abayise babeeko ensonga ze boogerezeganya abeere nga nnyonnyola bannayuganda biki ebigenda mu maaso. Ago gaali mawulire, lwali lupapula lw'amawulire, era ng'olupapula olwo lwafuluma ng'ennaku z'omwezi 8 lwali lunaku lwa Mande nga 8 mwezi gwa 9 1986. Awo nno nga Museveni yakawamba, era awo Tamale mirundi yali agenzeeko mu kitundu ekimanyiddwa nga Komamboga. Omulangira Mutebi jogera Obwakabaka bwali tebunnajja. Omulangira Mutebi yali Ssaabalangira Mutebi, era yali ayogerako n'Abaganda. Kati Tamale mirundi yali ali saidi eyo, oyo yali 86. Kafaananyi ako nga bw'okalaba mu mukoto gwa Redson TV. Kugambe byonna ngenda kubanga mbikuwa obitegeere bulungi nnyo, otegeere Tamale mirundi afudde yaani. Ebitonotono byensobola okubanga ntegeerako at least mbeere nga mbikuwa. Ababadde balaba Tamale mirundi nga vvoola Obwakabaka kibadde kyewuunyisa nnyo olw'ensonga nti we yali akyali muvubuka nga bw'olaba ekifaananyi ekyo. Tamale mirundi yali awayaamu ne Ssaabasajja Kabaka ebiseera ebyo nga Ssaabalangira nga tannaba kubanga afuuka kabaka, oluvannyuma lw'okuba nti Obwakabaka bwali tebunnaba kubanga buddizibwawo. Biseera bya mabega nnyo oyo yali Tamale mirundi ng'akyali muvubuka. Embeera bwetyo bwe yali ayogerako ne Kabaka mu mbeera ez'enjawulo oba ku nsonga ez'enjawulo. Kakati olunaku olwaleero bwe twogerera nga Tamale mirundi nga kati mugenzi amaze okuba nga afa, ekiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Puroguramu ngikuwadde nga bwe bagenda okuba nga bamuziika, obeere ng'ogitegeera bulungi nnyo mu mukutu gwa Redson TV. Atannaba kubanga olayikinga kikole gy'okoma okulayikinga oba oyambako information okubanga etambula n'omulala abeere ng'afuna amawulire tuwuliziganye mu updates eziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua. Okuvudda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa, omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano, n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.